Abakristo babokereza nkola ku lutikiro bago kweta mu misi yamazuukira lutikiro okubya okubugula nga yeteereddwako abakungu abatali bamu kubadde minisita owagulu naguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba, minisita omubeezi w'amaterekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo, omubeezi wa Kampala ku by'ekifuga bye mu Bwakabaka obukiikiddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abalala bangi. Emmese ekulimiddwamu Ssaabasumba Ssenkulu erya Kampala Police Mogere wakati mu kuyabibwako basaserdooti abalala. Mu kuyigiriza Ssaabasumba Ssenkulu abakristo olw'okumalako ekisibo eky'ennaku 40 n'oluvannyuma lw'obubaka bwa Papa Leewo ow'ekumi balagiddwa obwennyamivu olw'entalo n'enjawukana eziri mu bantu esaagi zino n'asaba abakkiriza okuyaayanira emirembe. Tewali nsonga lwaki tutabuka eggwanga erimu mu kifaananyi kino ekitulaga ensi tuli bulungi. Semogere agwedde ku lunaku luno ng'akaladde abakristo okuzuukiramu ne Yesu Kristo nga bakulembeza okutabagana n'okusonyiwagana. Ate nga bwetwakava mu kulonda okwatuyitamu tukuume obukakamu n'okusonyiwa. Abaakosebwa baali bangi, tuzuukire ne Mukama waffe Yesu Kristo. Tubirundu byonna byonna tubireke mu ntaana. Ategeeza nga amazuukira gano gajjidde mu kiseera nga bangi ku bantu batwalidde ebyensi ne baleka ebya Katonda ekividdeko ebikola eby'okweyongera nga wadde ekyokulabirako eky'abaana abatemuddwa mu bitundu by'eggaba ku Lwokuna n'asaba waweebwa ekikolebwa. Abaana ab'eggaba baafudde bakyatukaabya kaakati, bwana buto tekaategerera kutegeera nti kafa kwerwanako. Nkatunuulira akaso kaagala kalya buli by'emize ebyo gye tulina. Buli lw'otunuulira musajja oyo yino ye Kristoofa, kitegeeza mu Kristo omanya nti yandibadde Ssemwogerere. Olaba emize emikyamu gye tulimu. Engeri omutemu gye yakwatiddwa tulindirira awozesebwe era oboolyawo anaayogera ekyamukozesezza ettemuli. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.